nsaba maama wange wonna wooli sinza asoose maama ekizibu ekituuseewo sinza akisooseeko taata wonna wooli era ompulira era ondaba sigenda kukola kibi wabula nsaba Allah akuddizeewo kyokoze neyanziza bye bigambo byange naye nze mukwasa Katonda kubanga nasobola omulabirira yava wano ng'agenda ebweru n'alinnya n'agenda Mukama yasinga okumanya abeere bulungi mu nsi. Omugole golaba oyo mu video bambi byamutabuseeko oluvannyuma lw'okuba nti nno yafulumye ennyumba naye nga mu tenti y'abako oba tenti gy'abadde ategekedde abako nga temuli muntu n'omu, ekitegeeza nti omuko teyalabise ku mukolo. Bambi yasazeewo okufuluma ennyumba asooke abuuze ku bantu ababadde ku mikolo. Nkimanyi sinza asoose ate era si yenkomerero yange. Bw'atyo bwe yalabise yeebaziza maama we olw'okuba nti nno amubeereddewo mu nsonga zino zonna, wabula nga bino byonna abyogera ali mu maziga nga n'abamuwerekeddeko nabo bali mu maziga. Nsaba maama wange wonna wooli sinza asoose maama ekizibu ekituuseewo sinza akisooseeko. Nkujjukiza mukwano lekawo bakawawo mu comment section tujja kubeera nga tubusoma. Subscribinga ku YouTube channel yaffe atera olikinge video eno. Omuwala ono ensonga ye aziteeka ku taata we era agamba nti no taata we yandibanga yali emabega w'okuba nti no abako bano tebaasobodde kuba nti no obajja olw'ensonga nti babaddemu n'obutakkaanya, wabula nga ate waliwo abamu abagamba nti omuko yabaddeyo ne mukyala mukulu era nga mukyala mukulu ye yamusibidde mu kisenge asobole okuba nti no atajja. Taata wonna wooli era ompulira era ondaba sigenda kukola kibi wabula nsaba Allah akuddizeewo kyokoze neyanziza bye bigambo byange. Ne kameramaani ku sayidi y'abako mbadde naye n'ategeeza nti mukyala mukulu aggalidde omwami mu kisenge ndoza baafuna obutakkaanya naye sigamba nti alemeddwa kujja kukima mukazi we. Enteekateeka zonna babadde bazitambuza bulungi, wabula taata ayogerwako ye yeeganye ebyokuba emabega w'okulemesa omukolo gwa muwala we, wabula alina ensonga ze yanokoddeyo n'agamba nti omukolo gwalina kubeera wuwe oba ewa taata w'omuwala ono, wabula omuwala n'agamba nti ennyumba ya kitaawe emuswaza era y'ensonga lwaki omukolo yaguteeka ewalala. Era omwami ono mu maziga ag'ekitalo yavuddeyo n'ategeeza nti omuwala oba omwana we yamugambanga bwagenda okugula taata bwagenda okugula abantu bonna bonna basenga, era munnange naye n'asobola okuba nti nno amwesonyiwa, wabula ekyokumupatikako nti nno yali emabega w'okulemesa omukolo guno si kituufu. Taata naye katumufune. Sisobola kwagaliza mwana wange kibi era sinnafunamu mutima yadde nteekateeka egamba nti omukolo gw'omwana wange ngutta, kubanga n'abaka badde bajja okukyala wano simanyi gye babadde bava, sirinaako na namba zaabwe za ssimu. Nanziramu naŋŋamba na buli kimu ŋŋenda kugula kigule, taata ŋŋenda mugula, senga ŋŋenda mugula, ne bajjajja abankolako bonna n'omuko nenkivaamu ne mubuuza nga sinnaba kuvaawo kiki ekikkozesezza ekyo. Omwana ensonga gye yakubawo ya bwavu, nze ndi mwavu ŋŋenda swaza omukolo gwe. Naye nze mukwasa Katonda kubanga nasobola omulabirira yava wano ng'agenda ebweru n'alinnya n'agenda. Mukama yasinga okumanya abeere bulungi mu nsi. Omukolo bwe gutyo bwe gwatambudde era nga ne keeki yasaliddwa era ababadde ku mukolo ne basobola okuba nti nno bagabana keeki eno, n'emmere naye yabadde efumbiddwa basobodde okuba nti bagigabira ababadde ku mikolo, era omukolo ne guba nga gwagenze mu maaso wadde ng'abako tebaalabiseeko.
omuyimbi era nga Munnakatemba Hellen Lukoma bwe bakugamba nti nno azadde omwana we ow'okusatu oba third born we teweewuunya. Amawulire ge tufuna ku Newspark Channel agalaga nti Hellen Lukoma yandiba lubuto. Wabula kino kirese bannayuganda bangi nga beewuunya olw'okuba nti nno second born we akyali muto nnyo, era ono munnange abaana be wayitawo omwaka gumu nga n'ekitundu n'abeera nga omwana amuzizzaako. Oluvannyuma lwa Hellen Lukoma okuba nti no yataddeyo vidiyo munange mu vidiyo eno ng'olabira ddala nti nno ali lubuto. Kino nno bannayuganda we batandikidde okuba nti nno batandika okumwogerera nga bamugamba tamanyi family planning. Uno omuyizi wa Kyambogo University bambi eyafudde era ono nga yabadde mu mwaka gwe ogusembayo. Omugenzi abadde ayitibwa Abuyera Job era nga abadde ku Kyambogo University. Abadde akolanga secretary owa finance wali eri ku Bumbo Town Council bwe bityo nno bwe biri. Mu mawulire ge tufuna galaga nti ono omuyizi abadde mu yaye esembayo oba fayino yaye bambi yafiiridde Mbale. Bagezezaako okuba nti bamuddusa mu ddwaliro wabula bambi ate ebyembi n'abeera nti afa. Bwe bityo nno bwe biri. Wabula amawulire g'okuba nti nno aziikibwa tujja kubeera nga tugakuwa bwe tunaabanga tubifunye. Webale kuba nti nno weekumidde ku Newspark Channel. Teweerabira ku likinga, teweerabira ku subscribinga ate kulekawo obubaka bwawo mu comment section. Twagala okusaasirako abafamire olw'okuvibwako omuyizi ono. Waliwo omusirikale wa Uganda Police Force mu kiro ekiyise eyayonoonye kamera y'abannamawulire okuli Edi Kiseka kw'ossa ne Samali Kisaache n'atuuka n'okuba nga kamera eno agiwamba. Munnange bwe bityo bwe biri. Amawulire ago si malungi kubanga bambi bannamawulire bano nabo baba bakola mulimu gwabwe. Wano wembuuliza ekibuuzo nti bwe kibanga kyokola kirungi oba omusirikale ono kyeyabadde akolanga kirungi, lwaki ate aba tayagala kamera ebeere nga emukwata? There is a number I want you to call. Wetwogereranga Eddie Kenzo musanyufu olw'okuba nti nno bambi yaweereddwa ekirabo. Yaweereddwa ekirabo ekya jaketi nga wolabaawo omukwano nga bagimuleetedde era ng'ali mu kugyegezaamu. Jaketi nnungi okusinziira ku Eddie Kenzo ng'etumumanyi sitayiro y'endooza jaketi eno emukolera ddala era avuddeyo ne yeebaza sisita we Promise. Munnange n'agamba nti nno yeebale olw'omutima ogwo omulungi olw'ekirabo kye yamuwadde era yakisanyukidde. Bw'ati Eddie Kenzo bw'alabise era bye bino byayogedde. Yeah, so my sister Promise, I'm here to thank you. Webale nnyo okunyambaza jaketi eno neno omugaga abireese. Thank you so much man. I appreciate. So kujya omulaga akagato kwimaginze n'akagato. Look. Yeah, man. Thank you, Promise from Team Eddie Kenzo. Yeah, man. Thank you so much, Promise. Ddala ono sisita katubirinde anti tulabye bangi nga abasurprisinga aba celebrities. Twalabako ku Pastor Bugembe nga bamuwa ebimuli, ne tulabako ku Bruno K nga naye bamuleetedde ebimuli ne keeki. Kakati ate Eddie Kenzo bamuwadde jaketi. Ono obiwulira ffe weetuli okubeera nga tugakusakira. Bwete betamudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspark Channel. Teweerabira kuba nti no subscribinga, teweerabira kulekawo obubaka bwawo mu comment section ng'oyogera ku mawulire ge tukwadde olunaku olwaleero ate era n'okulayikinga vidiyo eno. Beera bulungi, weeraba.